sawa ya kuzuula ozaze tetugenze nze nyingiddewo nalo na bedde Johnny Bonipa kama siwe kiriya Sebo David Jebali Sebo na Jebali kale ono jingo wano ku Beat FM Sebo oya kuzuula yagala kuzuula buzibu ki no muwala nimba wano akulimba ki muwala ngamba njagala naye bannange ansete omwala yani amanyage muwala manyiko lya Layani yes Sebo abeera wa abeera Kanjuche ate gwe obeera wa era nange gyembeera mubeera ku kyalo kyekimu kale nze mbeera yaabwe neera kimani waffe y'omu Sebo buzibu ludda wa kale omuwala nimba mani ongezeko ennamba oli yes Sebo emirundi ng'emeka omulindi guli gumu gwokka omaze naye ebbanga ki mwezi gumu n'ekitundu mwezi gumu n'ekitundu yes Sebo omusanga wa era twesanga eno ku kyalo wa ku mbaga mu dduuka ku street wa mukubo wamusanga ku kkubo ng'omumanyi nali mumanyi n'omutabbira emutabbira omwana naye yali akumanyi yali tamanyi yali akoma kulaba nga kutawo kuyisira waawe abaalimu ne musanga kakati omwagendako ennamba ole kyali kitya ali kiriya omugwa bali bagutwala dda wangi embuzi teyaliiko teyaliiko kakati kikyakulimba ekituufu mwala ndagantanjaga naye omwana zebanimbalimba nti talinayo basajja balala naye ate nze mulaba ayina abavubuka bomusanga nabo nabemanyi ngaani bata Godi yes Sebo Godi abeera wa era abeera ku kyalo kyekimu Godi kyaliiwo si kyaliiwo si kyali wange onaamulabe oba Godi yamulimu ati guno oyingirawo naye mabegako abangi batangaako naŋŋamba nti takyamwagala yasooka wa Godi gwe nawe n'oyingirawo naye era nali simanyi wali tomanyi nagamba takyamwagala naŋŋamba takyamwagala naye ogenda okulanga abapepeya bonna naye era ntera omulaba ng'agenda Godi ye kambuuze yes Sebo olina ewuwo oba obeera mbazadde bo nze newa wazimba sinazimba kale nze n'omulimu gwenkola okola mulimu ki nze ndi mukali mukante lwakuba ente za muzeeyi wange gwazirabira gwefa manager yes Sebo gwoli mulunzi oli mulaalo era siri mulaalo kuba ente zammwe kati Godi gosiga okweraliikira yekka oba waliyo n'omulala nsinga okweraliikira kuba era gwemanyi gwomanyi kati olinaku lwe mwagenda n'osigala kana akawala yes Sebo wayambala ati byaliyo byali byamangumangu era byali byamangumangu awo kagwirawo ku lanchi yes Sebo kanagweramu eyo yes Sebo kyali wange oli w'amaanyi nnyo pozi Kanjuki kirudda wa yeno mu Luweero Luweero Kanjuki ogambye akawala ke kaani bamuyita Layani kati abeera ludda wa abeera wa maama we omwakka sente naye abeereberewo omwakka sente muwaako naye era tatera otamwayo nga mmeka era bwezityo kisinza zansabye abatangale simuwa 20,000 era bwezityo 5 ezo sizimuwangako omwa mmeka era okutandikira mu mpoza 5 ziba za airtime omwa buli lunaku buli wiiki era ndooza kumpe buli wiiki omwayo ekyebiri lwakuba tetera kwesisinkana tukoma kwogera ku simu kati okuva mwasinkana olina omugendako ennamba todanga mulaba siddanga tukoma kwogera ku simu yajjawo wakaawo munako we mwagenda nkulaba kubanga engeri ki muli Kanjuki ebibira bingi eyo miti eyo era wekiri mwayingira kibira kyammwe awo nikagweramu eyo kati goli mufumbo tonnaba kuwasa mwala leka gwendagala mulamu ono gwadeyagala okuwasa kakati Godi ono akola mulimu ki Godi era ali awo mulimu gayi mufumbo ye mufumbo Godi mufumbo abeera wa Godi abeera naye Kanjuki Godi mufumbo naye ate chakalirayo neeno
Kakati Yes sebo. Godi ono olowooza bw'abasinkana n'omwana musinkanawa. Why? Andaga nti alumba waabwe. Ekanju ki mu tawuni awo wate omusinkana balina wali otawulira bwenza omusinkana. Waabwe kale mukwano gwa maama we ate. Ate maama tasimanyi kale mwalawe. Ate gwe tebakumanya eri ewaka. Gokyali mukamooli. Nze kidefasa. Kakati kyalo kye kiriraanye kanju kyawe wammwe. Waliwo tooke kkulu. N'ekikyusa. Ni amanyiyo? Yes sir. Kale beerako nnonye omuwala ono. Sorry, the called number is not reachable. Please try again later. David. Ayisebo. Chichi. Esimu kate yitamu y'omuwala. Yitamu. Ensobedde kanzeemu tulabe beerako. The called number is not reachable. David. Ayisebo. One enamba endala etali eno. Tayina eyokka. Kakati tuyakola tekuba esimu teriiko. Wabula abatalina amagezi malala. Kati wadde na pulaani ki muwala ono ddala? Okyamasa omwalo oyo mbadde muwaga naye nga kkala mupase. One yamuwasa? Omwalo oyo wamulamu bwange gwenkwata. Kati kambuuze. Ng'oggyeko ntolina omulala yenna gw'olinayo? Siina. Ate gw'olina okusooka oliko okwana ono? Eyo nabita. Wabita? Kati njagala omu yekka. Oyagala omu yekka. Kati gw'olina yakola ki? Tewali kyeyankola. Wakiba mukyawa gw'ali oyina? Wabula biwanvu. Biwanvu? Kimbulirako kiki? Yakwata n'akantu akalala gwamukwata n'omuntu omulala storage? Era weekwata n'abalala. Yafuna omulala? Ate nze saagala ntalo. N'odduka mu lutalo olwo? Ne mba nzira kusooka najja nze mukulekera. Kati oli gwagoba baali bamuyitaani? Baali bamuyita Magi. Kati Magi yafumbirwa? N'okuza yazaala? Kati bakugamba nti nkomyewo toyinza kukkiriza? Bisobola. Kakati ate ono nga ye okkiriza okuba naye ng'ate alina Godi omufumbo? Naye akyali muwala tafumbirwa. Akyali muwala muto tafumbirwangako? Kyovudde omulemerako? Yes sebo. So kati ono yojja mufiirako? Mufiirako naye. Kati Godi ono omukola otyo ono omusajja mufumbo? Sima Godi alina n'abaana? Godi alina n'abaana. Omanyiwo awakaawe? Yes sebo. Waki ogenda mu maaso ga Godi n'omugamba naye Godi nviira kantu kange? Tekisoboka tola kikola. Lwaki? Wakiriko mumulekera ne. Ongambye omuwala omwagala. Tukirira Godi omugambe Godi olina omukazi wo waka. Lwaki onange tomundekera nange nempasaako? Oba gwe wayingirira Godi? Nze simanyi oba yansooka na. Nedda. Wabula simanyi yasookayo munne. Wakati nzulaba nabasanga bonna ku kyalo. Gwe nojja buzi nga beeyagala. Simanyi oba baali tebanaba. Kati gw'otegera otya ti Godi ayagala akantu ko? Ntera omusangayo ate n'emikwano gyange babiŋŋamba. Batera basisinkana. Omuwala? Nabimugambako n'anyiga. N'anyiiga? N'aŋŋamba byonna by'enjogera tebiriiyo. Basobola kuwagala Godi. Godi musajja mukulu muvubuka muto? Godi musajja mukulu. Alinga myaka ameka? Ali myaka nga 38. 38 kwana? Kale naye mbadde nkusaba omundi omulala wodda mu kusinkana Riyani. Osooka te Riyani ono omutwale mu ddwaliro babakebera omusaayi mwembi obenga oli kushuwa mwana. Omanyi ebiseera ebisinga ffe abasajja abafumbo ffe tusinga okutambuza endwadde. Okitegeera kyali wange? Leka kwesiga nnyo Riyani ono nti okuba biki mwana yeyo kitegeera. Kuliko eddwaliro gyembeera baliyita batya? Kibengo. Kakwate okatwale wali mu Kibengo ogambe omusaayi naye musawo tuzze fera tujjeko omusaayi batukebere obenga oli ku kituufu kitegeera. Kale kankogeza ebirungi byereere. Kale bambi. Bavubuka bannange mweberere mubakyali bange. Anyway, Kaliyani akagala ne ate kaliko omusajja omufumbo ate yasoka ogendayo tiyatawo yakebeza Masaka chichi omuvuka mwamulidde agamba okawala yajja kafiirako oba atya yakeetaaga mu amagezi ki omuvubuka ono kubanga Haji Kasule ogamba otya?
Omujingo we bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa. Omwana mulenzi yansobedde ye bw'aba nga tayagala kkaayana ate lwaki ayongera ogenda mu maaso n'okkaayana ne gundi ne munne andibadde akatabuti naye kyenja omusaba ekyamazima nga bw'omugambye beekebeze ate ateeketeeka omwana oyo okumuwasiza ddala ate afune ne wamuteeka naye bw'anaaba nga akyali mbazadde be ebyokuwasa asooka abirindeko. Hajati Nampanya akutumidde nnyo asigadde ndi Haji Kasule Kabowa. Kasule Kabowa tuweza tuyanzege munnange webale nnyo webale ddala munnange ali ku layini wangi tiyakoze nnono naye kubanga obodde badde ekibadde kale nakitera nkojjango wasuzota mami Katrina nakitende Livia ndi nakirama ngena gama mukwano gwange ekintu kimu nti omwana alina nga tannafumbirwa ababa bamukwana baba bangi naye okulemerako n'ebikolwa byo bye bikuwanguza so ngenda kusaba bobo kikakasa nti omwana akwagala lemerako olabe bw'okikwasaganya okitegeera ono mami Katrina nakitende Livia ebya God tobiringiriza Chagamba bya God mufumbo abireke kubanga agambye God ye mufumbo ate akantu ke naye kalemeddeko akola atya bannange alo mama enyabo lwaki amwesonyiwa takalirike enkayana n'ekibambye ewalala takalirike enkayana amanyi ekibambye ewalala eriyo liri litya etumeyo manya musindike eyo kale manya musindike eyo watiri nkayana alabe oba kinakola agende Mr. Jigo good morning biscuit munyendo oyo mulenzi yamanyi kyayagala olumbe omukwani amugamba amuvire ku mutuwe kale biscuit munyendo yenza ne yazege bunnange wegambye litakalike enkayana ambira nabbale Jingo good morning omwana omulenzi yakebeza maaso naye bannange kino kigendeeri abavubuka n'abantu mwenna era nga Jingo bwaganya nti abantu abakulu abafumbo basinga okutambuza obulwadde bwekiri bannange omuntu omulayo omulundi ogusooka yambala at least ogwokubiri mugende mu bakebere obudde bwera tebuliwo ku mulundi ogusooka wesiga otya omuntu gw'osoosa okulaba mumulirako n'enkayana nogenderawo bugendezi bannange abantu tebatya bulamu bwabwe Olina jibo nice weekend binana sindi weekend tu munnange amina nabbali Dubai munnange byali bya mangu yewa ngami nti byali bya mangu awo kagwira okulanchi nene bikamwe muyinaro bannange byadda bya serious batali bange mwebere mu nsongezo dakika ziba M234 ekyenyo 5 weziti Puyantide n'okutya Sambagala kuchenda mu mukaga katonyiza 3 FM ekintabuli ky'omuziki